then mumpitireko n'omukulu gwe bayita Makolo Kavuma eyava mu FDC yeyita activist ne Makolo Kavuma atuleko wano ku video abasigadde tujja basanga nga bwe tulina okukola nga bulijjo. Alright, okusookera ddala njala sooka kwebaza bakomredi mwenna okwetoola ensi yonna abakola video abakola comments abasharing abapostinga mwenna mbaagaliza emikisa gya Katonda gibakulembere n'obuvumbu mulina. Lwaki mbaga ebigambo bino nti amaanyi ge muteekamu effort gye muteekamu ku mutendera gw'ensi yonna ogenda ku Twitter ne mutweetinga ne mulabisa Museveni mwebale nnyo mubalire ddala. Effort gye muteekamu okukola videos ezibanja Ssaabasajja Kabaka abataddemu ennyimba abakoze bitontome abakoze video. Guys, I salute you. Temuva ku mulamwa kubanga sente nyingi mayigaza ataddeko ku social media ne bana mawule ngenda bayisa mu ne gali kitegeeza nti omulimu gwe kumukola guli visible gulabikako nga ne nanyini gwe nyiri gwe mugukolera kimuwa amaanyi okuba nti asobola okuba nti alina abantu bamulwanira. Kale mwenna ba comrade mwenna ne bana Uganda mwenna basajja bakulu bajjajja bataata mwenna ba Uganda bakona emikono bakoze video bakyakola video kubanja Ssaabasajja Kabaka mu balinyo balire ddala. Nammwe abakoze post n'abakoze video nga mmanja corporate Masaba Faustin antegezeddwako givudde katono nti bamusudde ebitundu by'ejjinja neera bakomekereza mu tutte mukomera. So kasite kirungi tumanyi location wali tujja na president ne bekikwatako ne security bajja kufuukula bagenda okulaba Muganda Foyo Masaba Faustin mukomera wana n'aba ejjinja basobola okubanga bamulaba mu mbeera mwali. So mwenna mwe bali kuba omulanga ku Twitter, Facebook, TikTok okubanga mbadde mbanja Masaba Faustin bangambye nti basobodde omusula bitundu by'ejjinja bakomekeza mututte mukomera. So tubanjako nga tumanyi location wali ne tujja kusaba batumutulage bulungi nnyo tuketegere nti omulimu tugukoze. Kale mwenna okukubadde kwebaza mwenna abadde bakola omulimu n'abakyagukola nga njagala sigenda baluisa njagala ku bagamba n'okubategeeza nti ewali omukka tewabula muliro, ewali omukka tewabula muliro. Bw'olabanga abangi we basonze kimanye nti waliwo omulamwa. Banyabo ne basibo mwenna Bannayuganda nzijukira n'obategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ye custody wanu wa Bannayuganda bonna bawangalira mu Uganda ne mu Buganda kubanga yakumaakuma teyawula mu bantu. Kati custodian oba omukuumi waffe omuwolereza waffe bataliwo kitegeezo olina okubanja va ku bantu abateekeddwa bawadde ensimbi okwogera ebitali bituufu. Kabaka tamanyikiddwako waali era twetaaga okumanya Kabaka ali luddawa. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati njala sooka tegeeza wasanya Kalu Charles Peter Mayiga osasudde ssente ku ba bloggers ab'e Kampala ba NRM katasofuyiwa boss Museveni. Ntegeezeddwako nti osasudde ba bloggers e South Africa ne mu diaspora okubanga bakuutira akadingidi ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nti gyali, which is okay. Gwe comrade yenna ng'oli wa national platform oba oli wa NRM ng'ogenda ku defending Mayiga nti simanyi defending Mayiga tugenda kwambala tetutya. Sente zigenze South Africa zigenze mu diaspora ne Uganda gye ziri. Gw'ogenda kujja we Masaga ng'eggongole sibaaka bugu ku nsonga za Buganda tugenda kwambala tetwagala kumanya kuba buli buwangwa bwaffe ensi yaffe. Kale sente muzirimu mumanyi naye anajjayo omutwe nga we Masaga tugenda kwabya ate mu kimanyi ffe enkola yaffe. Kale mwenna sente zisasule Mayiga asasudde ba blogger bangi nnyo bengenda n'obagamba wano olwaliro mukitegeere nti sente zitambudde. Kati tebakutiisatiisa wadde okwogera ekigambo kyonna twagala ekigambo kimu Ssaabasajja Kabaka ali luddawa. Ekyo nkimaze saagala kulwawo. Kati njagala tandika program eno ya leero nendooza kansooke mpiseewo akagambo kamu kano kagende wa president njagala kuwa security alert eno nga nnyongera kujja nasembayo kuwa ku lunaku lwali lwa Sunday lwali lwakutaano last week kanyongere kuzeeko sebo. Kansulenti omukulu James Birungi atuuse wa Ssemwayi kubanga gw'ovunaanyizibwa ku nteekateeka z'okusaanyawo abantu Museveni baatayagala. So Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nakutegeeza wiiki eri ewedde nti omukulu James Birungi ku biragiro bya Museveni yazze mbuto n'ayita omukyalo ono Anne Abaho n'amutegeeza nti njagala mission yange etuukirire. Anne Abaho bamwongeddeko omwami bamuyita Barnabas Muchunguzi. Kati mission bagenda gikola ne Barnabas Muchunguzi ne Anne Abaho okuba nti bakulinya kagere okuba nti basobola okusaanyawo.
nayenga possible way ya butwa okujongo balemberedde basobola okukozesa other option eza shoot and run. Kati omukyalo nabagambye yono gwe bayita Anne Abaho yono agenda kukozesa akabinja ke ekifaananyi kya Barnabas Muchunguzi ngenda kifuna essaawa yonna naye kati yono n'abatemu ali ku mission y'okusanya president wa kabano ono avunanyizibwa ku bakyala bangi n'abasajja bangi bawadde obutwa ne bafa mu ggwanga erya Uganda ne ku international level okwetola ensi yonna. Baganda bafe bona bafa mu binaabiro, abafa cardiac arrest mu America, mu Bungereza, luddawa omukyalo ono yavunanyizibwa muyita Anne Abaho. Nabawadde ennamba ze sigenda ziddamu. Yoyo omukyalo ono kati yoyo omukyalo oyo avunanyizibwa ku mission empya ey'okujja president bamutaddeko omuntu gwagenda okulaba bamuyita Barnabas Muchunguzi. So Mr. Barnabas Muchunguzi wonna wooli mission gye mwafunye okujja Robert Kyagulanyi Center mutajja kusoboka nga bwe tuli kubanga ffe tulina satellite zaffe buli wamu mwetoola ogenda okukola meeting okusanyusa president tujja kuba tuziraba. So Mr. President wonna wooli ngenda kusaba n'obuwombeefu emmotoka feri gyoba otambuliramu ekirala nakusaba at least ofunayo invisible gloves ng'omuntu abakutte mu ngalo tamanya nti obakutte mu ngalo okwewala obutwa haga ebintu ng'ebyo y'okunywanga buli kimu okyewale kubanga abantu bamaliridde Museveni sanctioninze mission eno. Jukira Museveni wa sanctioninga mission abayina ogitukiza by all means kubanga agamba nti gwe Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka mwe musigadde omuziziko mu kkubo lya Dere Drinking General oba GMG genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba musigadde mu kkubo lye. So kati ayagala mwenna nga amaze okukola ki obajjawo kati omukyalo ono Anne Abaho ne Barnabas Muchunguzi bakwasiza mission. Kati mukyala Anne Abaho nalowooza nti olinamu ku magezi amatonotono olw'okuba mwolina ka resistance ne kakao mentality era walemeddeko n'osinkana mukama Museveni ng'oga nti gwogenda kulemerako ku mission y'okutta Kyagulanyi nga bwe twali twogedde ku mission ezimu n'oziremerako ez'okutta abantu bemuzze mutangambawo obutwa nti gwogenda kulemerako. Kati olwalwe nva ku live kuno ngenda kutimba ensi ekutambuze ojja tuuka ne mu embassy z'otamanyi nti bulijjo babadde bakumanyi nti oli mutemu ojja kitegeera bulungi nnyo. Kati mukyala Anne Abaho bwe nva ku live kuno ngenda kutimba ensi ekutegeere ekinaddako gw'oli manya ky'olimpa tukooyemu abanyalwanda okumanyira bannayuganda nga mbatta nga mulowooza nti mutegeera nnyo awo nvuddewo saagala balwisaawo. Kati tutandikire luddawa ne information nyingi tutandikire luddawa katutandikire wano ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'okutaano mwaka 2024 mwaka nga njagala guddusa. Kale mbalabisiza nnyo mu bannayuganda bonna gye musinzira okulaba akatambi kano okwetola ensi yonna ne ba comrades mwenna okwetola ensi yonna kansubente muli bulungi right. Ngenda tandika n'olugero lugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya nga ngenda sinzirako olugero mbayo wano mu article oba mu kawaayiro akamu akasembayo mu biwandiiko ebyawandiikibwa Museveni n'akagulupu ke ak'Abanyarwanda abaatula Lwakitula ne bateesa butya bagenda okufuga eggwanga emyaka 5. Mu bintu byonna bye twabagamba akawaayiro kantu ate tukafunyeeko bulungi ngenda kabasomera mukategere bulungi nnyo mulyoke mutegere nti mulina okuzuuka nga obudde bukyali kasubira n'abasobozi batuuse. 1. Amamesa amangi lwaki tegeesimira bunnya olw'ensonga buli limesi liba lirowoleza mu linne lyalyo nti lijja okutandika okusima ekinnya. Amamesa ago ne gakomekkereza nga tegasimye binnya ndowooza lwandibadde okuvuunula oba okunnyonnyola abannyonnyofu kubannyonnyola abannyonnyofu ebunnyonnyoka okutegeera ensonga zino obunnyonnyofu bwazo. Lwaki mbagamba bwentyo? Bannayuganda tuli 44,000,000 naye ffenna tuli mu kunyigizibwa kwekumu. Abawagira Museveni ate ab'omuwagira okuggyako famire ya Museveni eri obulungi. Naye ekizibu gye tulina Museveni bw'asanga abamuwakanya nga baluvunyo baagala ssente abawe ensimbi ne bava ku mulamwa ate batufuukira ekyambika. Kati tufuna obuzibu naye ekyo si kyekizibu kyaffe. Ffe abakyali ku mulamwa baagala ensi yaffe tujja sigalawo. Naye kati ngenda bagaawe batya. Yoseeri bamugoba yava e Rwanda n'ajja mu Uganda n'ennyinaga ku myaka mito. Yabeerako mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda mu Banyankole mu Mugoba. Nasibira mu Buganda ne tumuyamba.
Buganda kati ali mu kututta atwefuulire tewali buzibu ne time egenda kujja. Naye Museveni okuyingira ensiko ya mu biwandiko byagamba yagenda n'abantu 27. Naye nga abantu 27 alimba wali already abali Tanzania bali mu 13 plus n'abalimu bali mu kitirizaamu ne bana 27 be bali ba key factors ba key figures abali ba master planners abayino okubeereno bayino okuwa ebitundu benjawulo kubikomandinga. Abangenze embuuza bana Uganda milioni 445 naffe tusobola okubulwamu abantu 27 nga ba key factors abasobola okuorganizinga buli party ya Uganda nemba nga musobola okuteekawo group ekitono nnyo y'abantu ng'ebikumi 300 ne twedividing ne tusobola okwerwanako kubanga tugenda mu kalulu akalulu jjajja mbabuulya buli muzanyo Museveni bw'asinga okutegeera. Nibo be kiba kisaana kukwata mberengezi baluka tubalule popcorns Museveni awo takyasobola okubanga bagaggawadde bayina abaana bawe batyo okufa bazimba dda amayumba e Bulaaya ekiba tyo okufa ninze mbabuuza ku milioni 45 fenaffe tetusobola kufuna abantu 27 ba coordinators okwetoola eggwanga lyonna nga buli coordinator at least avunaanyizibwa ku bantu 10 bayina okoperatinga nabo ne mu making sure nti buli ajja okubeegattako mumuwandiisa endagaano nti ensobi yonna gy'akola afa kubanga Museveni abasinga obungi buli yavanga ku mulamu yamunyiganga. Okitegeera buli yavanga ku mulamu yamunyiganga tebaagala kumanya. Kati naffe bwe tuba tulina abantu omubisa tusobola okuteeka county wide buli muntu ng'asobola okugavaninga abantu 10 kwaba bali mu 7 tekitwetagisa na kuleekana biro sime tugenda mu kulonda sime tugenda kuba campaign sime tugenda kukola. That is total nonsense. Kubanga mu plan ya master plan y'emyaka 5 kino kye baayogerako abasinga obungi tetwakibagamba naye nakifunyeko kopi. Grupu y'abasajja bana Abanyarwanda batuusa bakulembera Museveni mu grupu ye baagamba nti the group also brainstormed about how to destroy those who gang up to take power from the clan. Ne bagamba nti mu bintu bye baateesako mu kusembayo butya bwe bagenda okusaanyaawo buli muntu yenna abagezaako okwegagamula okujja obuyinza ku kika kyabwe kino eky'Abanyarwanda ekya pulani ya myaka 5. Akabinja konna kakkiriziganya bulungi nnyo nti okufa kwe baasalawo okuteekawo ng'ekibonerezo okutta abantu bonna abaagala okubeeyimbamu okubajjako obuyinza. Kankabatere mu Luzungu. The group also brainstormed about how to destroy those who gang up to take power from the clan. Death was suggested for the potential nti okufuba okuttibwa kwe kwasalibwawo eri abo abagezaako okwagala okunyeenya okujja obuyinza ku Yoseriti baabulwa n'akabinja kaabwe. Kati taata njala babuulira ani mu Uganda alina monopole ku bukulembeze teri alina monopole ku bukulembeze. Uganda y'abanna Uganda si ya foreigners. The only thing people missed in Uganda is we've tried to wake up Ugandans, but they are still asleep, whereby they lack information about their responsibility as Ugandans. First and foremost, a man who is leading that country, Museveni, is not a Ugandan, Musajja Munyarwanda. International Criminal Court ekimanyi, America ekimanyi, Bungereza ekimanyi. This is the core point. It is very easy to get support from the international community than keeping quiet and sitting down. Kino kibagamba mukijje kunze musituke. Yensonga lwaki Museveni bw'akwata omuntu amutulugunya n'amutta kubanga yali option gye baateesaako nti balina batta buli avaayo okukola ki okugezaako okubajjako obuyinza mwe batudde batta busibuna kubatwala ng'embuzi batwala ne mufa ne mufa. Please njala baga musuke mukyuse mentalite yammwe mukitegedde bulungi nnyo. Kati gwe nga njagala okuzanyira akatambi kana akabadde mu basuubuzi jjo njagala opitira omusomesa omulamuzi omusirikale owa poliisi munnabyabufuzi ne Munnayuganda yenna nkuzanyire akatambi kano Museveni bwe yagambidde nti ye wa myaka 8 era agenda kufa. Mwe mugenda okubonaabona ye nga avudde okubanga he doesn't care buli kimu kyabadde ayagala mu bulamu akifunye mugenda kubonaabona mutya mwe Bannayuganda kaakano. Nze n'emyaka 8 ndi kugenda mu gulu
mwe abachali wano ennyo ate mwe mulina okubonaabona if we don't build a good country for you. Mwe mugenda okubonaabona kubanga yaweze emyaka 8 olwo yayogedde amazima nabagabo omuntu jako mukula ayogera amazima. Ye Museveni akimanyi okusinza ku birwadde bimuluma n'embeera gyalimu agenda kufa tamanyi kigenda kuddako. Kati mwensi yammwe mugiwaddeyo mutandika okulya ensimbi n'okulya nkuzibwa nga temumanyi mission y'abana basajja mugenda kuddawa. Kati nkugaaga omusirikale wa poliisi omulamuzi omusomesa kiki kye musigaziza mu nsi omusajja abagambye ye agenda kufa emyaka 9+ ninga ali mu 9 mugenda sigalawa era mugenda sigazaaki kyasinga obuti okweraliikirira. Kati awo tuvuddewo njagadde mpitireko mbagambe buli muntu zuukuka gwe tulowooza nti abantu abagenda okujjako gavumenti yatetookera bote mu mugundi mu mugendo luweero baali babajjamu ayoni nedda kubanga ate n'abagirwanira si bafuga eggwanga. Abasajja abaganda bawamba Kampala bebalwana olutalo Munyarwanda yafuga kubanga yatta abaganda abali tebasobola kukola ki kutegeera musajja ono abamutegeera bo yabatirawo n'abalala abamutegeera badduka dda baliwa wabweru wa Uganda. Kati awo tuvuddewo njala tandika video mu butereevu eyo mbadde mbatandikako butandisi. Kati tugenda tandika video entuufu eya leero. Video entuufu eya leero ewa njagala tugenda gikwata mpola kyekisookera ddala. Ekyokubiri njagala ngobanga omutwe gwo munafu video giveeko ojja kuddedda kubanga eno video ngikoledde abantu abategeera. Okusookera ddala njala tegeeza banda Uganda mwenna abawangalira ebweru emitala w'amayanja n'abali mu Uganda yose liti bahabula talina wajja sente. Njala okubaza abaana b'obwana bali Saudi Arabia n'abaana balenzi abasobodde okuba omulanga ku government ya Saudi Arabia netegeeza mu 70 tulina sente tugenda kukola kubanga naffe tukyetaaga sente. Simanyi Luwarabu nandibadde mbibaza mu Luwarabu sirumanyi. Njala baga ekigambo kimu shukrani mwebale nnyo okukola omulimu ogwo. Ekyo mu 70 kyetwagamba nti wandikola ekintu okulumya obunonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Abaana bwewasindika Saudi Arabia ogenda okubonaabona mu busibe oba mu kubonaabona basobola okwogera Oluwarabu ne bategeeza Abawarabu nti esere ze muwa Museveni talina se kyagenda zikosa agenda zibba na kutubonyaabonya. Kale mwenna abaana abo ababadde bali mu ggwanga ly'Abawarabu bali nnyo okukola mulimu ogwo ezo nazo zamuvuddeko zagenze. Kati mazo bebaza kati kansubire nti Nalongo Sorogeti Anita Amonge atuuse Mama Lususu n'abalala tutandike video nga nabo kwebali bulungi nnyo. Kati njera tutandike bwe tuti simene bwe tugenda tutandikira bulungi nnyo banga ebyo okusookera ddala njagala okutumira ku mulwanyi munnafu omusajja omuzungu omudaaki gwe bayita Dr. Nico nti omusajja ono musajja si munansi muna Uganda naye alwanidde eggwanga Uganda atiisiddwa okutegeeza eggwanga lya Budaaki nti wakiwa Museveni ssente ezitaba na Uganda era ku lw'omukaaga kwa ndooza ku lw'omukaaga naku z'omwezi abadde 4 yakwatibwa poliisi ng'ali mu kwekalakaasa ng'ategeeza abazungu lwaki muwa abasajja ssente naye baamutadde oluvannyuma wuuyo. Comrades, this was my arrest last Saturday. It looks very scary, but it was the perfect moment for me to explain to all the press there on that road, to tell them what's going on in Uganda, the Ugandan genocide and how the Dutch government is supporting it. I went to prison. I was treated very well. I was not beaten. I was offered something to drink, and within a couple of hours, I was out. Oh, yeah, Dr. Nicolo. So whenever you are right now, Dr. Nico, thank you very much for fighting for us as we Ugandans, because you are not a Ugandan, but you are trying all your level best to fight for us. So we thank you very much, and we appreciate the good work you are doing towards the struggle and the liberation of Uganda and we Ugandans at large. So mwenda mwebale kusabira omwami ono musajja mudaaki naye alwanidde eggwanga Uganda emyaka gyonna akola demonstration waba agenze bw'omu asobola okwenganga abasajja abo. Neno otunuulira ekisajja Kinnayuganda ekikazi Kinnayuganda ekiri mu diaspora nga kiri mu kukola ebintu ebitategeerekeka biri mu kulya ssente. Ono musajja mudaaki baamukutte ku lw'okola ng'ali mu kwekalakaasa. Comrades,
This was my arrest last Saturday. It looks very scary, but it was the perfect moment for me to explain to all the press there on that road, to tell them what's going on in Uganda, the Ugandan genocide and how the Dutch government is supporting it. I went to prison. I was treated very well. I was not beaten. I was offered something to drink, and within a couple of hours, I was out. So, Mr. Nico, whenever you thank you very much for the great work towards the liberation of Uganda. May God bless you. Don't worry, very soon we shall meet. So yo mukulu Nicola kati gomuna Uganda aliyeyo ng'oliyeyo munnango chebase waliyo n'abazungu bakulwanira ofune eddembe lino yo chebase oli mukulya sente ogamba nti oyagala ensi yo. Kati mu butongole katutandike video eya leero. Mpozi wajja kubeerayo kampusona kana akalangira kali ka mu Schengen countries kagamba kati Netherlands / Belgium presents an annual get together BB oba barbecue. The entry fee is free of charge. Kajja kubeera ku Mandela Park. Kajja kubeera Mandela Park ku Amsterdam. Ejja kubeera mu mwezi 29 ejja kubeera mu mwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 2024 ku ssaawa zijja kubeera ndowooza ssaawa 8 okukomekerezebwa ku ssaawa ndowooza nga 9 bwe bityo simba saazairo kuzansobera kakana akalango k'abasajja abamu Schengen countries aba mu European countries abagenda okubeerayo ne kababachu aka get together. Alright, ndowooza njagala tutandike video mu butongole buli omu owulize bulungi. Kansubira nti omulangira Junju Spirian otuuse tutandike video mu butongole. Kati babagamba nti bannayuganda bamulinga abasumba endiga naye ng'endiga zennyini temutegera kye bayita endiga. Kati njala mbalayika video kana mutegeere nti bwe tubaga abantu abamu tuba tutegeeza nti tuli mu kusomesa bannayuganda naye nga balinga ngaki endiga kaakano. Wulira oyo musumba ali Kampala abuulira ndiga. Kati bannayuganda balinga ka video kano tubabuulira ebintu bino ne batutunulidde butunulize kaakano kano kali Kampala omusumba yadde abulya ku kkubo endiga ne zimusalako n'azibulira ekigambo. Kati bannayuganda basinga obungi tubabuulira ne balinga endiga zituna butunuzi bweziti nga tezifaayo. Ati katandike video eno. Kantu student wasanya karo Charles Peter Mayiga otuuse abalangira n'abambejja basava ne banava babloga ba NRM abamayiga be yataddeko mwena mutuuse ne ba analyst ba YouTube mutuuse bulungi nnyo. Njala tukwate video eno bulungi nnyo. Mu kusookera ddala twatandika ffenna olutalo lwa social media okunola eggwanga twali bayitirivu nnyo naye kwaliko aboogera oluzungu balufuula baluwutanga buugi where are they are nowhere to be seen. Kwaliko bangi nnyo nga ne sibamanyikiddwako gye bali babu. Kati ffe abalina omutima gw'eggwanga tukyaliwo mpaka na leero. Kitegeeza ki akakunguta kagenda akakunguta. Waliwo bloga ng'ayogera oluzungu n'ogayi Queen atazze oba Prince Charles azze oba nyazze tebaliwo munnange. Kati ffe tuliwo ate tukyakolera ddala okusinga n'abo bakola ki abaaliwo. Lwaki tubagamba nti ffe we tuli mpaka lasi tetugenda kuba tulina ekintu kimu tetugulibwa ngalabi zino. Kuba twagala eggwanga lyaffe. Natandika program ebyobufuzi nze n'entunula eriiso n'eriteekebwa nga waliwo ekitambula bulungi mu Buganda n'enkola program gyebayita ebimbulembulanga emigo gyenkola Sande n'enzija n'ennwana ne bwasanya kalo Charles Peter Mayiga ku lwadde bwa Kabaka mpaka lwe yamujja Ssaabasajja Kabaka ng'agenyezza. Tekuli munnamawulire, tekuli buloga, tekuli mulangira, tekuli mumbejja, tekuli mu lukiiko lwa Uganda mu kiise, tekuli ani yali avuddeyo kulwanira Ssaabasajja Kabaka mutuusa we mutuusiza olwaleero. Kati bwe ntunulira abambejja ab'ensowole n'entunulira abasajja abakiise mu lukiiko lwa Buganda ensowole ab'amasaza ab'amagombola bannabyabufuzi bannamawulire nga bawadde ssente okubuzaabuza abantu ekyo tugenda fafaagana nammwe. Ssaabasajja Kabaka ye custodian wa Uganda
ne Buganda ne bannayuganda buli kintu kino kyontukako tulina kituusa okweri abantu ekisookera ddala nabagambye nti abantu abagamba tetuteekeddwa kwogera ku nsonga za Buganda abo si Baganda si bannayuganda Buganda abagirwanira n'ogigaziya bali basajja n'abakazi Baganda tekwaliko omulangira tekwaliko omumbejja bali bagambye ko nti waliwo omulangira yagenda mu lutalo balinga Baganda era balinga bakopi kati kino kyetukola kati Mayiga yasasudde ba bloggers bangi ba propagandalists bajje batandika okumudefendinga naye nze byange mbikwata mpola ate mbyogera kati ng'omusezi Agulesiya njala soka bagamba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri akyali mbuwambe era ne Mayiga tamanyi gyali kino nkyogera kisimbako n'essira ne Mayiga tamanyi gyali gye bamuwambira kubanga bo bakola mission zaabwe Ssaabasajja Kabaka Butadda nabagamba oli nti omukulu ono yayogera n'omusajja akulira ssemo n'amugamba nti we agreed nti Ssaabasajja Kabaka talina kulaba ku mazalibwe ga myaka 7 era n'obutadda singa aba afulumye ye mission eriwo kati bw'osanga embaata yaane tiri ku TikTok n'osanga omusajja yita munnamoli nga ali mu kwogera ebigambo by'ekisiru kitegeeza basiru tukyalina bangi nnyo naye tugenda kubanja Ssaabasajja Kabaka mpaka muntu n'atuya n'enjala tugenda mubanja kati njala kusooka kubabuuza mumwe n'aboogera essaazi n'abadifendinga Mayiga mwali ludda wa Ssaabasajja Kabaka ng'agenyeeza mu lubiri singa tetwali ffe bemuvume essaawa zino ekyaliwo mu ntandika nga nkirwanako nakati kyenwanako olwaleero saagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo balitubuuza bazzukulu twali tukola ki nga tukanula amaaso ate buli buloga NRM buli Mayiga gwe yasasudde togezanga n'ojjayo video singa ekire kikwata waggulu mu Buganda awo ekiddugavu togezanga n'osangulayo video muzireke eyo baana bawala baana balenzi mwenna musevinge video ezo buli gw'owulira nga defendinga Mayiga ng'aga nti Kabaka musajja alwala ng'abantu abala bonna oba tasobola somediki savinga video gitereke tugenda zijjayo for further use as records neba nazi temukkiriza muntu yina kudelitingayo video tuzeetaaga zitana kuz'omwezi zaali mmeka ka video sikajjeeyo kamala okulaba kale eyo ne bwe tutagendayo katutandikire wano Mayiga yazze mu lukiiko lwa Buganda n'agamba Ssaabasajja Kabaka gyali abatumidde era nze mulaba n'omulangira Jjunju amulaba yatugambawo nti no problem omanyi bagamba ayogera omu amagamaga njagala musooke mbuzzeeyo ko akatambi emabega nze nasooka kujja bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka afulumyemu agenzeeko kukyalako wakasujja Mayiga nga yamaze okulanga emisinde Ssaabasajja Kabaka n'akola kinaafuluma Mayiga bwe yajja okugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenzeeko okulaba abasawo be tajja kusobola kubeera ku misinde alagidde n'abaloga ajje agula emisinde nezye ne baga nti ekyo kikyamu oluyadde akimanyi Ssaabasajja Kabaka nagenda kukola kitagenda kubeerawo ne tunyigiriza Mayiga okuleeta Kabaka gyali n'agaana kati kiyakoze olw'okuba nti yali ataddeyo functions ez'okusonda essente mu Simiyu Kabaka Foundation n'asindika n'akozesa ssente za CMI ne state okusindika omulangira Jjunju ogenda mu America ne Canada oteekayo functions ezo abadde bakyalejiga Jjunju n'atukoga abasenga abe nti banne nakola nsobi basajja bantomeza okwogera statement eyo kati time Ssaabasajja Kabaka we yagenda okukyala ewa Kasujja ne Jjunju we yakolera statement n'aga nti Ssaabasajja Kabaka batumidde era mulungi namulabyeko gyali abatumiddeko bulungi nnyo Jjunju okakasa Ssaabasajja Kabaka wamusanga luddawo njala tukwate video eno mpola nze najje nenga nti kitaawo afulumye ne wayitawo ennaku eziwerako ndawo wiiki 3 Mayiga nga lemisinde gituuse najje n'aga Ssaabasajja Kabaka yafulumye nga naawe okyali Uganda gwafuluma n'emisinde giwedde ogenda mu America gy'oli ssaazi gy'oli mu kutambulira gye wagambidde Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka wamulabyeko era gyali ku Namulondo alamula sigo wakyogera wabyogeredde California ekyokubiri njagala okubategeeza nti Ssaabasajja gyali
babiddeko naye leero ku makya batumidde nnyo. Ssaabasajja yantumye okutongoza ku lulwe okutongoza ettabi lya Kabaka Foundation mu California mu Los Angeles, era buno bwe bubaka bwa Ssaabasajja. Alright, Ssaabasajja Kabaka yakutumye. Njagala muzze olunaku lwe nayogera nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye okukyala ewa Kasujja. Ono omuvubuka ng'ali Kampala. Emisinde gimala okuggwa, Ssemwayire Mayiga bamusindika agende akole emirimu gy'egyo. Kati mukulu Jjonjo, Ssaabasajja Kabaka kitawa musinkanira luddawa. Kubanga tomanyi gy'ali, tali Germany, tali Bungereza, tali mu America, tali Uganda. Twabula Geographical Location waali, wamusanga luddawa. Nabage video tugikwata empola, wamusanga luddawa, noga nti abatumidde omanyi gy'ali ku Namulonda alamula. Bw'oba ogamba nti oli mwana wa Ssaabasajja Kabaka Olw'Emwera Mutebi w'okubiri, ng'okimanyi nti kitaawo talamulira bweru wa Buganda, kitegeeza olina okusooka okuddamu weetegereza ebigambo by'oyogera n'okulimba Abaganda. Olidda ludda kwa singa enjege eneegwa. Ogenda kuddawo Abaganda. Sigenda kunyega. Ng'olukiiko lwa Buganda terunnatuula, najja ne mbagamba ebigambo bino. Mayiga ayinza okuva n'agamba nti nga bwe mbadde mbagambye wiikisi bbiri olwega Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba, naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi. Wassanya Kaloli Kyasika Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja wajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusirizza eddwaliro. Nga 21 March, Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye ennyini nga bamatidde nti essa kwatuuse mu bujjanjabi. Video tugikwata mpola. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ye yennyini ng'essa ly'obujjanjabi walyagala we lituuse. No worries, tugenda mu maaso. Kati Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga abadde atuvuma tuli batamiivu, tuli bawuliganizi, tetwasoma, tetwakulira mu maka, ye yakulira mu maka, ayina amaka, ayina ssente. No worries, no problem. Kati kavudde kwandika katandise. Bw'obanga obadde ovuma ffe nkuyege, weewaawo kirungi nnyo. Abaganda si basiru. Munnange gwe kennyini gwe weyitidde olukiiko nalwogera ku Sane nti ogenda duyita nti ye. Olukiiko olwo abasingamu obungi mulimu abasajja n'abakazi abazaana ba Kabaka obuvunaanyizibwa balina ensimbi ezibayitaba nti ye. Mulimu abataka, mulimu abamagombolola, mulimu abamasaza, mulimu n'abakiise abava mu bitundu ebirala bya Uganda abajja okukiika nti ye. Kati munnange bw'obanga ffe obadde otujerega bw'oyita ba foot soldiers mu Buganda, ba foot soldiers abatalina mulamwa, n'olukiiko lwennyini olwa Buganda lwe twandiise Parliament enkulu ya Uganda, kale tugeze ku Parliament ya Uganda, nga bano balina obuyinza okulaba ku Ssaabasajja by all means. Mwavuddemu abasajja babiri okuli Oweekitiibwa Professor Badru Kateregga n'akugamba nti owaayi mukulu Mayiga, ffe abeesobola abalina obusobozi tetusobola genda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka sina kindi netumutwalirayo akalagala akaganda asobole okusuuka. Ebigambo bwewayogedde byamazeemu Abaganda amaanyi. Wagambye Professor ate golowooza bona ogamba nti mwagala ogenda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ennyonyi teziyuleeko we zipaakinga n'ebifo tebiggweeko, yeera Obuganda tebuggweyo tebujjule. Nedda mukulu Mayiga,
omusajja Professor Badru ngaffe abeesobola so si baganda bonna abeesobola botagenda gulira tiketi botagenda kubukingira hoteli botagenda kusabira visa yakugambye fenga abeesobola kansoke mbabulye teri kintu kiswazanga omuntu okubuuza ekibuuzo n'osooka oseka kitegeeza okuseka kuno tulina okuseka kwa mirundi ebiri eri okuseka ng'okiina n'okuseka ng'oli musanyufu omuntu ayogedde ekigambo kikusanyusiza Mayiga ayina enseko z'Abanyarwanda ezikiina n'okugerega kasita omuntu omugamba ekigambo kyonna ng'alina okuwa ekiddibwamu n'asooka aseka aba akujereze aba akusiza mu bigere bye n'okulaga nti tolina w'olikujja ze nseko z'Amayiga ziyasa bw'obanga osobola okuvvuula ow'ekitiibwa Professor Badru Kateregga kati ate ffe boyita abatamiivu bw'oba wasobodde okuyimirira n'oseka mu psychology essomo erisoma embeera z'abantu n'endowooza zaabwe ekikolwa ky'okuseka ng'omuntu akubuuzizza oba omulengezza nti talina kyasobola oba talina kyati nekyayogedde tekirina amakulu psychologically ayogera omu amagamaga ono ne Professor Badru Kateregga mulyoke mukakasi bye tubagamba wano kati mbuuza ngeri Ssaabasajja zaali omulwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola Profesa yabuuziza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka akati singa ngamba omuganda nti mugende mumulabe Profesa wezantulamukaba n'agenda ennyonyi tizibulwe n'ebifo katuleke naye kabaka bamulaba waliwo abamulaba abagendeyo ne bamulaba abamanya nange bimukwako mbimanyi era kyemudde mbibagamba naye mulangira Jjunju njagala kuddamu kuzannya vidiyo eno otunulire body language olulimi lw'omubiri abakiise abali mu lukiiko entunula gye batunuddemu enjogera gye bayogeddemu ne Mayiga ng'addamu Professor Badru Kateregga nti nze mulaba ne omulangira Jjunju amulaba Mayiga nga sinalizannya katambi kano abazze bagobera programu zange on a weekly basis nkola video 3 olunaku week ku Lwokusatu ku Lwokutaano Lwesande wabaawo emergency ku Ssaabasajja Kabaka n'ensonga za Buganda nzimikisinga mu weekly video zange mu nkuŋŋaana Mayiga ze yakatuulamu ne Iso Boss yamugamba the fact is even myself have taken long without meeting His Majesty the Kabaka of Buganda. I'm puzzled oba mbyogedde mu luzungu lungi nnyo mu meeting zasinkanye Ssemwai Boss birungi James yamugamba ndi ku bunkenke nange kennyini maze ebbanga sisinkana Ssaabasajja oyo Mayiga nga yayogera agamba birungi kati oyimiridde mu kiiko lwa Buganda n'ogamba nti Kabaka omulaba Jjunju wamwokesezza n'ogamba nti amulaba nze nasooka okugamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye era n'agenda n'amala ebbanga lyamazeeyo Jjunju yakagenda jjo wano Kabaka yamusanzeewa gwe Kabaka musanga luddawo wakonfesinga ate n'agamba buli kintu kyonna ekiwandiiko ky'owandiise ky'otadde mu Ssemwai nga gavumenti ekyuse tugenda retrievinga byonna bigenda kukosebwako ng'obujulizi famire eyo abaana bo abooluganda abakona b'emikwano buli kimu tujja kijjayo tukiteeke ku mmeeza ekyo nkikubuulira njagala nzanyizemu kavidiyo mulaba olulimi entunula y'abasajja n'abakyala engeri gye badde batunula musajja no Mayiga n'ebigo byaddaalimbiramu Abaganda kankazeeyo
n'agendeeyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuziza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka akati singa ngamba obuganda nti mugende mumulabe profesa nti kati singa ngamba obuganda eyo ebeera diversionary answer okujja ku kiri oli yagambye ai nga ffe abeesobola kati ye naleeta diversionary answer ng'aga nti singa naagamba baganda wani mugabe profesa munnange wadde obusobozi obulina ne tekijja kusoboka negwaga singa naagamba baganda olwo oteekawo diversionary answer nti singa naagamba baganda oyagala gamba profesa Kateregga Munyarwanda mu kyoli mu kukusa bbiini mu ki tugenda mu maaso banagenda enyonyi bizibulo nebifo gatuleke naye kabaka bamulaba waliwo abamulaba bagendeyo ne bamulaba abamanya nange bimukwako mbimanyi era kyevudde mbibagamba n'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye betuna mwamulaba kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo ndoza mwalaba nekunkuku eggulu limu mwamulaba mu lubi mumpulirize bulungi nnyo kabaka mulaba n'omulangira Jjunju amulaba era kabaka abasawo bamugamba tateekeddwa kulabika mu bantu ne ku mikolo ateekeddwa obutalabikako naye ne ku nkuuka mwamulabako kubanga abasawo bamugamba talina kujja mu nkuuka mukulu Mayiga Ssaabasajja Kabaka yakwepena okujja mu nkuuka yali alina byazze okola okujja enkeera enkuuka ya nkeera yali alina byazze okulaba jjukira nali maze omugamba nti ettaka ly'olubiri batandise oddipunta ekyo kijjukira bulungi bwakipuba najja n'akebera ebyo nali mugambye kati gwe bw'ogamba nti abasawo bamugamba tateekeddwa kulabeka mu bantu bwamuleeta wano ng'afaanana bw'ati wano we yalina okujja okulabikira mu bantu Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okutuuka ku myaka ekaaga mu mukaaga ayi Allah tukusaba obeere ng'omukulembera byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tukusaba obeere ng'omukuuma ng'omusako obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebiri era ng'omuteeka mu bantu abalungi Allah tukusaba oteeka emikisa ku Buganda n'Abannayuganda bonna Allah fenna tuli wano mu maaso g'abeemi tukusaba Allah waffe gwenyini bw'otusa emikisa gyonna olusiikisa mu bakulembeza akulembera eggwanga babeere nga okusaasira Ssaabasajja Kabaka abadde ava mu kisaka kye najja n'atambula neetoola ebitundu bya Buganda ng'afaanana bulungi nnyo tafaanana ng'ono kati bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka oli gw'ogambye nti gy'ali naye tayagala kujja mu bantu olw'ebiragiro by'abasawo afaanana n'ogwaleeta okumulaga Obuganda nga tukuteereddewo puresha kyo kibuuzo kye nkubuuza amufaanana mbadde sinnamalayo katambi era wano wembuuliza babbuloga bannamawulire mwenna be bawadde ssente okuli Makolo Kavuma ne mukulu Bbulo Omontago mbadde mpa ekitiibwa mwali ludda wanga ntaasa empologoma mu ntandikwa ng'efaana bweti ezo ssente mwazeeriridde katumalize akatambi ka Profesa Kateregga n'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye betuna mwamulaba kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo ndoza mwalaba nekunkuku eggulu limu mwamulaba mu lubi baagala amala okutereera bulungi naye nga waali era nga munzisa aba mukiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa kabaka kyekisinga obukulu
nga bakosa akazito kantegeeza abaganda bino mwalabye ku butambi abasajja n'abakazi balumbye ofiisi y'amayiga ey'obwakatikkiro mugamba bw'olange mwe nga tebanagenda mu lukiiko luno twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka alwa teyabawadde ansaladde kiddibwamu mayiga akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango abaganda bwe tugamba Bannayuganda abali mu nsi zonna n'abagenze ku lukuuse Vietnam simanyirudde Pakistan gye bali Kabaka tukimanyi nti abasawo bali Germany Bannayuganda basisire Germany bonna bakebeddemu akayivuza amalwaliro zonna ku address ne bakebera bonna n'abalangira bambejja baliyo ne basava nga Ssaabasajja Kabaka tabeera nkakoddi Germany yavaayo dda mu nkola ey'ekintu ekigunjufu ng'oyanjulira abasajja n'abakazi abaganda wandigambye nti Ssaabasajja Kabaka akyala abasawo we era Ssaabasajja Kabaka yakyalewo akasujja mu kigango ekiri mu kibuga Baliini oba ekiri mu kibuga Koloni mu ddwaliro bweriti abaagala okumanya ebisingawo musobola okugenda ku mutimbagano oba wano embuuza omuntu gundi asobola okubategeeza nti omuntu gyali abazaana n'abasajja ba Kabaka bonna abali mu ggwanga lya Germany bakebedde nga teri kintu kyonna kyefaananyiza kubanga Ssaabasajja Kabaka gyali ojja kuleta Ssaabasajja Kabaka awo tuvuddewo era omukiise omulala n'akubuuza bw'ati ono ba wassaza n'akubuuza bw'ati yakugambye abaffe abantu be tukiikirira wansi batubuuza omutanda ku bye tuwulira byali luddawa naffe ne tubaddamu tetumanyi naye okutuggyako akazito nti nga ffe abamasaza twandibadde at least twekwata amasaza 2 ne tugenda tukyala ne tulaba ku mpologoma ne tusobola okuzza obubaka eri abantu baffe tubagamba empologoma twagikubyeko ekyomulubaale wamuzeemu otya wuliriza omusajja w'essaza bwe yagambye mayiga olukiiko luno luliwo mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda tulimu ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo naye njala waggulu nga nteesa bwenti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli tetuwangaalira mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi wakiri omulundi gumu buli saza oba babagasse emirundi amasaza 2 oba 3 nga bagasse naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika yaali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko gyali ateredde ntende okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka oba olyawo n'amakula ne tugaleetanga buli we tumusisinkananga kwe kusaba kwange ssebo sipiika ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi Kabaka bagende bakiike ekitiibwa Luzaaya munnabuddu munna waki abdeka Muzaaya munnabuddu munnaye omanyi Kabaka yawooma n'akatagga bwe ngenda e Butambala
kabaka gyatulambuleko bwe ngende mawogera kabaka gyatulambuleko buli wembeera bwe ngende e Bulaaya kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi kwegamba kabaka ennaku 365 zijja kukwako ng'emitendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda naye bw'alabikako ku matikkira mu kugulawo olukiiko mu nkuka tumulaba ate mpozi gaamu owekitiibwa Bakari Musaaya nti mpozi zaatuba kuyita ekyo kirala nga kabaka ajja mu lubiri lw'enkoni bumbaka weekutu n'otayitibwa ekyo si kituufu naye kukola enteekateeka nti kabaka alina baminisita waliwo abataka waliwo abalanja n'abambejja waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi waliwo abakulembeze b'eddiini kabaka ennaku tezigweho nga tabamazeeyo okubayita ate ensi nebamanya nti wemulindooza kyekisaanira feesi z'abantu badde mu lukuŋŋaana muzira buli magana kati gyayinza okulowooza abantu batwala basiru naye ng'abantu bategeera mukulu njala tegeeza mwenna Baganda saagala mubenga ka vidiyo kano mayiga yono omubuulizi Abaganda bafudde zino ndiga Abaganda mayiga bafudde zino endiga kankabadderemu kano ka vidiyo oyo mubuulizi ojja kuleeta Ssaabasajja Kabaka waali osaaga kati nina wano abantu benjagala okwogera nabo ndyoke ngende ku information eri geno njagala kugenda ku information eri geno njagala omukulu gwe bayita Buule okola mu monitor mbadde nkuwa ekitiibwa mu nnamawulire waliwo ono yeyita activist Makolo Kavuma baba wadde ssente tukimanyi ne muli essente zammwe Makolo Kavuma owa FDC kati nga wajja mu nopu muganda wange ensonga ezimbo bato zinaako idea nga toli sijja kujja ku Buganda ubogamba nti bwoli ne simanyi Makolo kyebeddira mu Buganda okujjako kimanyi eriginnya Makolo liva Maholo kati saagala ndowooze senti oli Maholo eryakavuma weeteekako olyeteeke obadde mu FDC emyaka kafukunya nga gaba kuba amasimu ku TV ne ku radio ng'owagira Besigye gwomu ku bantu abeetaba mu nkwezookya paaka yadde emyaka gyonna kubanga wali otunda bu plastic carpet si buno ng'obutundawo ennaku zino wagaggawala ofuna ssente okuba mu state nkimanyi namuzina amasimu gemukuba okujanjawaza abantu wabudde n'okola akavidiyo n'ogamba newankubadde nze Museveni simwagala ensiyo n'ekimanyi simwagala naye Museveni tasobola kuwamba kabaka olinga ebyayi Makolo Kavuma olinga ebyayi weeyawuleyo byayi ki bw'obagamba nti oli Makolo Kavuma kubanze mmanyi erinnya Makolo liva mu linnya ly'ekinyero bayita Maholo kati gwamanyi gwe londa ku kyenkugambye olinga ebyayi londako mbonze omwami Museveni simwagala naye Museveni tasobola kuwamba Ssaabasajja Kabaka wait a minute kikyotegeeza gwe musajja gwe Maholo Kavuma kikyotegeeza Museveni awamba muntu ayogera bwogezi Museveni yawamba Kabaka wa Bunyoro nawamba Kabaka wa Rwenzururu yakaddayo lisentire awamba abaana awamba abakazi abajjamu enjala kukuwamba Kabaka kyekisoose Museveni bwe yataba mu kulumba olubiri lwa Buganda okuwanganguza Ssekabaka Muteesa okumutuusa Bungereza yali ani oyo mukulu Maholo Kavuma yeyita Makolo yali ani oyo uli oyogedde manya ayogera omwama bagambaga nze nkugamba sigenda kujjako Buganda buli Muganda negende erinnya lya Makolo mu lunyalala baliyita Maholo kati simanyi oba oli Maholo oba oli ani Museveni tasobola kuwamba Kabaka wulira Nkwano jange mwenna abangoberera ku mukutu guno mbalamusizaako nnyo amanya n'eddoboozi zange Makolo Kavuma mbalamusa n'ekiramuso ekisinga okuba ekyebbeeyi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nebaza Katonda atuwadde ekyengera ky'obulamu n'atutuusa ekiseera kino olunaku lwaleero nzize wano ennaku zino zonna ngoberera ebigenda mu maaso naye olwaleero nzize wano neebuuze wano we tuli twatuukawo tutya ebintu bingi bisobye era bitutabuseeko naye lwaki naffe tukkiriza okubeeramu abo abasobereddwa mu biriwo ne tuva ku nnono
n'empisa ez'obuntu bulamu ez'eddiini. Nzize ngoberera abantu bangi ku mikutu guno munansonyiwa abanakkaanya nange mukkaanya abatakkaanye nange ekyo kya bulijjo era tetulina kukkaanya mu mbeera zonna ate nga kiri herefe. Naye neewuunya nnyo oli avaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa Mwami Museveni. Nze saagalira ddala Mwami Museveni obulamu bwange n'erinnya lye ddwogera bwe ndyogera mpulira ekizibu ku mutima. Naye sirowooza nti Museveni eyaloza ku ddoozi eyaliwo ku lwe baagaana Kabaka okugenda e Bugerere mu 2009 ate ayinza okukola ensobi y'emu ku Bwakabaka bwa Buganda. Yoyo Mahoro Kavuma gwe muyita Makolo Kavuma yita Makolo Kavuma. Kati wano wenjagala okugambira wakoze video kwa gundi wa Mayiga wa descent. Mpozi wano wali ozewa wali ogenze kusuula Japan, China, South ko kusuula carpet Kabaka ngali mu mbere eno. Allah tukwebaza Rwanda z'omwadi okuba kunyamekana omukalaga. Ayi Allah tusaba obere ng'okulebera ng'ogenda omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah tusaba obere ng'omukuuma omusaka obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu. Allah obere ng'omulaga ebirungi ebyeri era ng'oteeka abantu abalungi. Allah tusaba oteeka omugembisa ku Buganda na Uganda bonna. Allah feba tuli wano mu maaso Buganda beeni. Tukusaba Allah watugowe nyiri bose ebisa byonna Makolo Kavuma wali Japan, wali Vietnam, wali ogenze ku Saudi Arabia kwa wakola bwa sekadamu wali ogenze duda mu mbere no Ssaabasajja Kabaka tewakola video nemu. Kati Mayiga okuba wa descent kati mukulu njera kubuza ekigambo kimwezo gatalero mbu yannumbye sinna kuluma onyera kugamba ekigambo kimu. Gwe Ssaabasajja Kabaka aliruddawa. Bw'abagwe Mahoro Kavuma osobola okuvamu ekigambo so tasobola kuwamba bantu okolerani. Bwabanga professor Badru Katerego mukenkufu yagambye nze yesobola mundage Kabaka wali ngende nomugamba atogambe ennyonyi tezijjule n'Abaganda bonna tebayagala ogenda okulaba. Bwabanga professor bamuganya okulaba Ssaabasajja Kabaka ate Mahoro Kavuma gwani gwosobola otubulira Kabaka wali. Sente muzirye ne musigale nga muri video no sagalo gidelitingeyo sagalo gibuli video gwakoze ngenda kugamba ensonga za kusukka okutegeera zireke sigala mbyo ofuje mukuba masimu ku radio nga maseti nga bwa descent ensonga za Buganda soko zesonyo mukuba tozitegeera ziri wagulu wakumanya ku mukulu Mahoro Kavuma Makolo Kavuma zesonyiwe mu kyenjagala okugamba kuba tojja zisobola nkulaze ka video mutandalo bali bamutaba nga agenda kufa mwenanga musirise kubanga basasudde sente wali luddawa wali ogenze ku kyeyo oyo mumaze wali Muganda wange ono bamuyita Bule munnamawulire akola mu monitor. Bule simanyo boli Muganda wa Bule oli owa Bule and Mayiga Advocates awavuddeyo n'okola ka video kano wammanga nemuwuliza biga bya munna omusajja gomba dempe ekitiibwa kola munisiti mu monitor uli biga byayogedde kubanga baba wadde sente simanyo sijja kuga nti bakusasudde. Naye statement zokola Bule zigenda kuluzingisa credibility ne image abantu badde bakolabamu. Waliwo ka video akamwagambye nti Mayiga bamwogera bwe simanya ine nyumba makula ne nyumba yagizimba akyali ku university mukulu. Teri mwana abera ku university ng'asomera kamala senior 6 ng'asobola okuzimba amaka. Ngera kujjukiza video sasobodde gifunira agirabyeko. Ngera kujjukiza bw'oba oli Muganda wa Bule oli patana wa Mayiga. I'm very sorry about that. Boba toli ngosigado libunda mawulire. Chusa kolo kunoonyereza ebigabi wayogeddo bitereza otherwise ogenda kweyo kya ono Bule nga ayogera bwati. Katikkiro musubira nti ayina okugula amapesa agenda ku kkooti ya Ssaabasajja. Ye expert mu ddagala erigenda okumunywebwa Ssaabasajja. Ndowooza yatembeye ebyapa. Ate kakati otandise n'omutuma nti bwoganye gundi. Katikkiro si shareholder wa CBS, si human resource wa CBS, si manager takola ku CBS. Omulimu gwonna Katikkiro bwakola buvunaanyizibwa bwonna singa abagenze n'obuvunaanyizibwa ku CBS akikolanga
omutume okuva ewa Ssaabasajja genda okole kino wabula wano n'okwogerako ng'omuntu kubanga tosobola kugenda ovumire bantu ku CBS Katikkiro n'awuliriza n'atayogera kate naye tayogera ng'agamba gwe oba gwe pulezenta abuuza gundi Senkulu tiowaayi erediyo ey'Obwakabaka muvumirako bantu ekitegeera n'abaga I think you can do better ekitegeera n'ekirala webaawo ekigaanyi nti bannaye twagala kino oba tuzi n'abayirawo omubiri nga ye ng'omuntu in his capacity waliwo yantegeezaako nti waliwo ekiseera Obwakabaka bwalina amabanja nga naye amabanja ago oba gali ku BBS CBS ekitegeera kino sikiddaako bukakafu naye nkubuulira kyennawulira Owekitiibwa Katikkiro n'ayiwawo omubiri n'agenda n'agamba aba URA nti abagantu ba Buganda bampuliriza which is true kitegeera tukolewo engeri nze nange nange ku bantu bano bakubiza okuwa emisolo mufunemu naffe tufune engeri gye twekompasetinga sikyo tunayambaleko suuti n'agenda n'akolaki n'akola baleme kuggalawo mikutu gino naye nga ye akozeseza feesi ye gye yakoleera kubanga njagala okugamba alright mukulu Bule mukwano gwange njala ku addressinga mu points nga 31 njala kujjukiza CBS FM radio banyiri wamanyikiddwa ba shareholders kabaka takyalina mu shareholders ye nanyini CBS BBS Terefina ya Charles Peter Mayiga n'omukulu gwe bayita Kimba Freeman for reference genda osanga omulema yina ku street around Menga oba ne wonna obuuze BBS ya ne CBS bobo yagala kumanya bisinga kubira wekitiibwa Ntake ajja kuwa information ani nanyini BBS Terefina era ananyini CBS kati bwogamba nti Mayiga simanyi simanyi nanyini radio sinanyini biki tubera na reference wano kuba guli munna mawulire saagala nnyo kugamba nti tugenda kuyomba kuba kulabidde ebbanga ne simanya akasente kakuyiseemu kati okukyusa ono senior presenter made in Sereko Sebuli ba siyaasa ng'agamba ko jjo omugezi extra munnange radio si yaffe buuza Mayiga nawe tukwagala akati bannange Sereko musajja sikumanyi kyekiriwo wadde ogamba kumulina vungu gwe mukola wavwange tunaca nze Sereko mmanyi todduka njagala kuba president amwita pulezidenti nga bajja ku CBS wayi obadde kinaawe radio yange abeera ku radio kyendala kocha abeera ku radio kyendala kwabeera radio yange gamba buuza Mayiga muganda wange Bule omugaati oba bakuwadde gwa kidda walime oba gwa bofulo oba bakuwadde gwa hotel of Switzerland hotel of akyala era Switzerland wali ne ku hotel of Bule Switzerland wali ku hotel of kubanga esingali ku hotel of ndi tokola bintu bigenda kuswaza na kujja credibility yo ekiri nkugambye things concerning Mengo nebiri Kabaka sigala mu monitor kola mawulire go ebikwatagana ne Mengo bitulekere fa babadde babitambulira ke banga lyonna sagadde kujologa kubanga wekitiibwa mu namawulire ludde mu field ensonga z'Emmengo baba bakuwadde bofulo bakuwadde kidda walime baba bakuwadde tip top tewamuli yako ne tip top siro nsiba Bule tewalya ku tip top fetwalya ku tip top migate gye bagisibanga ne mbipapula nga biri mpapula byalingako stripes eza blue eza yellow neza sort of blue tip top tewamuli yako nsiba kati baba bakuwadde bofulo jajja bofulo bakuwadde mu bikyusa ensonga z'Emmengo zireke Mayiga goleza tumumanyi
ojja kuocha ne public ekuchawo kyobadde nga tobadde olina credibility ensonga z'emmengo ne za Kabaka zireke kubanga tomanyi kati ntegeddeko sina kotira ofu kuba nterera ku tip top ffe twali ku tip top yensonga tulina ndowooza y'amaanyi ennyo otira ofu dayite wamuli ako oli ku kidda walime oba oli ku kisimaina migati gye mwe babawadde mu muli ne South Africa gwangali oboga basasudde ensi busaalike kati wano wali okulya n'okombe sowaani mu bbanga ttono nnyo mugenda kulaba babbuloga ba NRM oba ne babbuloga abapya abasasuddwa ssente nga mission yeno ey'okutanishingirinnyira Ssaabasajja Kabaka ekulembeddwamu Moses Sali gwe bayita Bebe Cool project yeno ssente zaafulumye project egenda tandika oga nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa ebimugenda biwulira nga balumba Ssaabasajja Kabaka bubi eyo project yakuliddwamu Moses Sali ssente state yazitaddewo bigenda tandika okujja naye njagala mbirabe nga diversion abo mubatulekere project ejyotandika okukolerera Ssaabasajja Kabaka nti si mwana wa Muteesa ebiwoziwozi bijja naye Moses Sali gwe mwayitangaa Bebe Cool yali mu programu eyo n'ebisajja bya NRM propaganda list ebigenda otandika okukola ki okutandika okujja okukola emboozi njagadde bategeeza nga obudde bukyali kati bannabawulire mwatandise obbala boogera ebigere bitakwatagana naye njagadde obategeeza buli omutereze waalina okubeera kale mwenna Abaganda nga nfundikira ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka mukulu Bule muganda wange ne mukulu Makolo Kavuma njagala nzebyo ka video kajjaffe akwasaganye ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka eyandibadde at least nti ensi yakyukamu yandibadde nga y'omu ku abo abaliraanye empologoma ya Buganda okutuwa update jjajjaffe Kasujjulubinga ng'akugamba nti Ssaabasajja Kabaka tamulabangako omwezi guno nga 19 oguwedde neesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ŋŋenda ku lubiri ekireka asangawo amagye ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wakatikkiro Peter Mayege gwanoweta nali mu mmoroka njeru eyakuruga waliwo eyanyamba okunvugako zaali ssaawa 3 ez'okumakya nagezaako okukubira ab'omu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka essimu omwami Douglas Mukiibi nenjogera naye ku ssimu nambuuza nti gwe tomanyi protoko walisoose kubikolaakolako tunaakuyita kaakati bwe balaba nga kibakwasizza ensonyi wayita wiiki namba nga 26 ow'ekitiibwa Katikkiro ng'ayita mu sekretary we omuwala Allen yakubira ku ssimu yange nanga nti ow'ekitiibwa Katikkiro ayagala kwogera naawe nenjogera naye nanga nti Ssaabasajja akutumidde ayagadde kumanya oba oli bulungi nemmuga nti ndi bulungi ngeera bwe munda kuba nze sirina kirwadde nze sirina bisukaali ebyo sirina puresi nemuga nti nze ndi buki bulungi kakati ku nsonga eyo abantu boogedde ebintu bingi bwebanga nnono yeeruma Ssaabasajja Kabaka njagala abakulu abakwatibwako enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka nze bampe eddakiika ezi ndabe Ssaabasajja njogere naye nga ndi omuntu ogwo tulabe bwebanga nnono kubanga emabega kumulwanya muli Kabaka nali mulabe emirundi 3 buli wiiki ng'era twogera ku bintu by'eggwanga lino era Ssaabasajja kumulwanya muli ku Walusi njeyo ebiri naye kati ku mulembe guno munnange ebintu byazibuwala nze Kabaka simulaba okujjako nga yampise wabeeredde paka mu 2020 okutwekobenga eriyo emikolo naye nga baabe mmengo babadde tebasobola mu ddakiika 5 nga bakuwadde omutanda muganda wange Bule onawooli ne muganda wange Makolo Kavuma migati gye babawadde emigati omukola ku lwa Buganda ensonga ezimu ozireke temujja zisobola oyo yalina okwasaganya embeera zonna nga Ssaabasajja Kabaka akyaddeko ewaakasujja so si Mayiga so si Munnayuganda yenna ensonga lwaki naffe abatalina kuyingira mu nsonga zino tuziyingiddemu mainstream media kwe mukola baagobako Ssaabasajja Kabaka munnamawulire wa Kabaka eyali amulina okumulipootinga amawulire omwami oyo amannya ngeerabidde gagenze musajja awangalira makindi eyo yali Kasolo wekitiibwa Kasolo sort of
yali munnamoli wa Kabaka Kasolo ya ifa bwoba mujjukira erinnya lya munnamoli wa Kabaka nenga kuliko erinnya Kasolo kuliko erinnya Kasolo waliwo mujjukira kuliko kuna abantu bakulu batata bane bakojja basenga munzijukize munnamoli wa Kabaka muyita Kasolo ya Kasolo mwami Kasolo mukulu mwami mukulu bamugobadda nga ndabo kisimufungise bamugobadda kati mukulu sigenda kulwana nammwe bwe bawadde ssente naye mwete mubeereemu nga mutegedde ensonga nga bweri kati eyo tuvuddeyo buli muntu sigala ng'obanja Ssaabasajja Kabaka bamuyita Dick Kasolo webale nnyo ssebo mukyala Kabanda Rita Violet webale nnyo bamuyita omukulu w'ekitiibwa Dick Kasolo Mayiga yamugoba lumu January Dick Kasolo bamugoba ale mutwe gwange gukola bannange mutwe gwange gukola Dick Kasolo bamugoba lumu January kati okulaga nti Ssaabasajja Kabaka Mayiga kyakola akitegeeza CBS FM yennyini yafulumiza ekifaananyi kino okulaga nti entebe ya Buganda Ssaabasajja Kabaka mwatuula nkalu teriiwo so nga ate ensebe ya Ssaabasajja Kabaka bw'aba taliiwo ebikkibwa bulungi nnyo yiiyo erina kubikkibwa bw'aba taliiwo naye bakulaga nti baagikubye ekifaananyi ne bagikuleetera nti kikyo kulaga nti Mayiga yaani Mayiga ye Kabaka kati munnange okusookera ddala abasinga omugi lwaki tumanyi kwogera ku nsonga zino tuzoogera olwensonga nga nfundikira katundu bwe katugere ku general information wano nabagamba program Bulange Mmengo nagikola sinange saamanya gikyava ekisookera ddala ndi musajja Muganda ndi muzzukulu wa Buganda jjajjange Lumbuye yali musajja mulwanyi abaalwa ne bawangu ne balwana ne bagaziya Buganda yomu kubawamba ssaza lye bweweekula n'amasaza amalala jjajjange Embogga yomu kubakwatanga ensawo ya Ssekabaka Muteesa nze banzaala Mmengo Kisenyi mu Sserwanga zooni tewawera kilomita okutuuka ku Lubiri banziika Ttanda Kiwambya ku nsibuko Buganda ebwatandikira ewa Nambi n'ekintu ewa Walumbe mu Luzungu bagamba what a coincidence kati nga jombuuza Lumbuye yaani nkubudde banzaala ku Lubaga Road Sserwanga zooni tewera na kilomita otuuka ku Lubiri nziikibwa Ttanda Kiwambya ewali ensibuko ya Nambi ne Walumbe n'ekintu obuvo bwange nva Sugezi Gomba ewazikibwa musajja mukulu Lumbuye tulina n'ekyapa eky'1900 ekyakabugo ebyasooka okufuluma kati gombuuza mbu njogera ku nsonga za Buganda ngaani goloza nzogerako mayitu lwaki nzogerako mbuuza mbu ate azogerako ngaani nange simanya nninnya ku ntone ezijja nonzogerako okitegedde nakugamba nti nze antwala wa Ssaabasajja Kabaka yejjajjaffe Mazige wali omuliddeko muvuyo gwonna ogwansimayo abasajja bagenze wa Museveni siba bakoze bikisimi wali omuliddeko Mazige ng'ali muvuyo gwonna musajja musirise tanyega tavaamu wadde ekigambo daichi very smart small and cylinder tavaamu kigambo daichi era bw'atula bw'ati asirika tanyega very intelligent small and cylinder tayogera teta mbuvuyo bonna kati gojjo mbuuza mbu simanyi abyogerako ngaani kati ndowooza otegedde kati Abaganda mubanje Ssaabasajja Kabaka tumusabire gyali tebakutiisatiisa Mayiga atadde ssente mu security bakwira abana bakola video asasudde ba blog ategeddeko South Africa kwabadde ssente mu Uganda asasudde bannamawulire ne mu diaspora abasasudde eyo nvuddewo katugeze ku general information kati tutandise bulungi nnyo Madamu Anita Amongi gyebaleko nnyabo kansubire nti oli bulungi ekikugoba kyambadde galubindi ate sizaawo loading ziri transparent zira buli kimu naye ojja kuba bulungi tofaayo kansubire nti ne mukwano gwo mukulu de Mpuuga atuuse n'akabinja kabako naka DP block
kati ndibavira ku ntono ka video party yokubiri etandise munnange ebibadde mu birabye tiye kubanga tujidde ku mutimbagane sawa zino nga neggwanga gibalira ensimbi erya Dubai obasawo erya Dubai ligambye aligera teekawo litegeza banka zonna ez'omu ggwanga eryo okubanga litandika okunoonyereza ku akaunti zonna ez'Anita Among ezeefaananyiza Anita Among ne baminisita ebintu byabwe n'ensimbi zaabwe zikwatibwe kitegeezera kwanjula esiridde. Waliwo ne banka ye Switzerland bagiyita Lloyd eno Lloyds, welcome to the club of Lloyds. Eno nayo yagadde ssente za Anita Among ebagiyita Lloyds esangibwa Switzerland naye branch yayo eri Bungereza nina branch e Bungereza wa eno nayo yagadde accounts za Anita Among na buli kimu. Kati ekuba omunaku techa kansubire the president yatuuse ekuba omunaku techa bwe bakuteekako sanctions eggwanga ng'erya Bungereza kiba kitegeeza ne mu nsi zonna ezikwatagana eggwanga lya Bungereza zonna mu Europe mu Africa mu Asia zonna zigenda kuteekako envumbo n'eza Commonwealth countries. Kati mukulu wandiddamu okukubira Barclays wandiddamu okukubira Absa Stanbic kino bagamna Madam Sadolin we are very sorry we still have some obstacles in transacting your transfers. I think you should contact the head office of Stanbic or Absa Bank for more details because we are unable to transact your transfers. Very soon bagenda kubira masimu bukazi bugambe boti omanyi teri kinyizanga obukazi obera ku simu ng'okubira ka Airtel n'okubira ka MTN n'okubira mu customer care wa bank kati kusinika ebinyo ku sente zo nekakubira ebigere bitategeereka. We are very sorry. Kati maabo obukazi bugenda tandika okukubira essimu obwo ng'obukubira okuba essimu nga kakubuuza sente zizo kagenda we are very sorry ojja kukakasa ggwe wache enkoko enywa amazzi aye n'etafuka ojja kukakasa. Kati kiki ekiriwo kikino olaba abazungu bwe weegomba okufuuka abazungu batandise okugo ojja kudde mu kkala y'entuufu weerusa ofuuka abazungu naye abazungu banne bweyagala okufuuka batandise okugoba ojja kudde mu kkala y'entuufu wagambe toyetagisa visa ya Amerika toyetagisa visa ya Bungereza neyebukedde togyetaaga no problem naye ojja kuba bulungi. Kati mabegako nakola video ne mbagamba nti meeting yatuli Wampuuga de Mapuuga ekyengera bwe bakolera resolution b'okusalawo nti bagenda kukola kye tuyita retreat okudda emabega baddeko mu Nobu abali ku video zabangobiraniza ekigambo ekyo nakyogera nabaganda basajja bano n'abakazi bagenda kukola kye bayita retreat okudda emabega nakyogera. Kati Mr. President njala sooka oli obugaba bakabange buno ne bannayuganda bampuliriza bulungi nnyo. Waliwo olugero mu luzungu olugamba nti once a thief is always a thief, nti omuntu bw'abeera omubbi omuntu bw'abeera omubbi n'abbako olunaku lumu lubeerera abeera mubbi. Once a killer is always a killer, omuntu bw'atta lubeerera abeera mussi. Njala kubuuza abakuba endeka mwoyo oba akadda nnyuma ebizibu ebyabajja mu National Unity Platform twogerera amafuukuule mwogere nga mulinganga abagenzi mu ggulu ebizibu byavuddewo. Nze mbuuza ebizibu bimwayimirira ku TV ku radio ne mwogera nga mukinimbuka ng'endiga eyasizza ekibya byavuddewo mulyoke mudde tebinnavanga we bwabyogera bikyaliwo. Kiki ekibagoba? Ekibagoba kiikino olwatuuka ekiyunula ennyana kiva mu kibeere. Ekiyunula ennyana kiva mu kibeere. The Mpuuga and Company Advocates omuli Abedi Bwanika, Muwanga Kivumbi, Joyce Bagabemmanga, Segona, omuli kana akasajja akampi akalinga ekkufulu ya kabuyonjo ka kawempe eno ka nabayirawo omubiri simanyani yali munnamawulire bakati bayagenda kabuoko ani onani takyawulikana kuli bwogerako erinnya lisamuka muka ani kana Bashiri Kazibu n'abala bangi nnyo kasasiro yenna
Munnange akuyinula amalinnya bwogwa akuyita Kadduwannema. Anita Amongi yabadde co-sponsor and co-director owokusula ekibiina kya Nuupu mu ngeri yonna esoboka era nga yabadde fanda nga yatambuza balobo no batwale wa Museveni okukola buli kimu nga yabasuubiza no basuubiza nti ne bana ba Makadi ye nga akozesa kubajjukira Anita Amongi kimbadde temumanyi kati katandise manyi Museveni kwoli Semwai Boss kwoli Iso kwoli Anita Amongi kwoli ne parliament kwena buli omu kwoli. Anita Amongi yali yakola strategy nga akutte judicial system emuli mu ngalo. Anita Amongi yali akutte police ng'emuli mu ngalo. Anita Amongi ng'amagye gamuli mu ngalo. Anita Amongi parliament ng'agina ebitundu 7 ku buli 100 mu ngalo ze. Kati ng'awulire kazi limulinnye ku mutwe ayagala ntebe nnene secretly ng'alowooza yose tetasobola kimanya. Meeting zabadde nga jafuna n'abantu amu ng'abasonyirirako nti wayi tuyinza okukola bwe kintu kino tukivuunika. Kati Museveni n'amanya nti Anita Amongi yafuna omuzimu ogumugamba ati asobola okutwala entebe eyo. Yoseri n'akimalaga yeyo pulani gy'alina. Okay, no problem. Katulindeko katono tulabe. Yamussa akasiiso. Kati embassy ya Bungereza yakola okunoonyereza kwayo ng'esinzira ku information gye nali mpa wano. Okwongera ofuna reference nabo bajjawo kye tuyita parliament exhibition eyakulibwa Spire ne Kakwenza Lukira Bashajja ne Joel Ssenyonyi ne balinkinga information ne details zonna eza transfer center zakolebwa ngezo. Bungereza ne pickinga interest negera nekola investigation zaayo ku ground nekola file soka ne gisindike Bungereza netula. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda e Bungereza mwamulaba nga atudde nemba parliament n'ateekayo file n'agiteekayo file netula. Omukyalo ono parliament ya Commonwealth bwe yatuula mu Uganda yayimuka n'agamba nti ensi za Africa kati tuli independent era naffe Africa tusobola okuva mu Commonwealth ne tusobola okweyimirizaawo oba ekitebe kya Commonwealth ne kiva e Bungereza ne kidda mu Africa ne tusobola kuba nga tuli independent. Tukooye okubanga Abungereza atumanyira nga ate akozesa resources zaffe na buli kimu. Mungereza nacho nagamba okay, no worries. Ne basirika. Kati Museveni bw'amanya nti ono alina ambition y'okuvundika ekintu kino ng'amaze kubanga yasuubiza bampuuga wano yabagamba judicial system ngirina nina police nina amagye parliament ngina 70% and I have money sente nga nazaazirina. Omukyalo ono teyamanya Museveni akola atya ebintu bye. Bungereza marokola okunoonyereza kwayo president n'ateekayo fayiro ye kuga Bungereza ali ekozeeko 25%. President n'ateekayo fayiro ye nekola 50%, eyo nefuka 70%. Kati under Museveni's influence ng'akozesa bambegabe neba abamuvujjira obunyama ku international level batuita ba lobbyist omuli omukyala Linda Choka ne n'omukyala gwe bayita Olinda Choka basinga obujimali mu omukyala gotogera koyo omukyala Mungereza n'akosa ne Marijani Black ne bakola recommendation file bajongerayo bayongerako 30%. File sanction ne ziruma. Kati ng'ekimukuba atamanyi kimukuba kituufu. Yeebuuza Bungereza yenkuba Kyagulanyi yankuba wa Museveni yamukuba. Kati ekimukuba omwandawe. Ekimukuba omwandawe. Kubanga takisubira nkoti Bungereza mutako tekibanga mu history wa Uganda tekibangawo. Okitegera?
kati yabadde amanyi nti yasinga otegeera kimukubawo mwandaawe kati sanction ezize buli kimu kati okunga tanatuuka mugo ayinza okufuna eza America ate zombi nnyo ziriko bazita Majeski ezo sanction ziba mbi nnyo kati obuzibu buli luddawa eyo tuveeyo saagala kubalandaza obuzibu buno omukyalo ono yabadde atwala Mpuuga wa Museveni era nga ba MP bali 25 byatwala byatundayo be babadde base ya Mpuuga okuyuza NOP mujjukire bade bataddewo project y'omuvubuka gye twakubye nga bakoze MO nga bagenda kukola nga propagandalist bano bonna ba Muzeeyi Kibalama ne baani bonna bo twabakubye ne tubateeke twabavudde nako kati nga Anita Among yabasuubiza nti ne omuyuzamu ekibiina kya NOP ne bamakka ne mugenda okwesimbawo 1 nkozesa koti bajja balangirira ngenda basasulira sente za campaign ne babakubye mu kalulu nja kusasulira sente za taamu yo namba ezigenzo n'ozozo okusasula mu taamu yo ne bagamba kyekyo bwasinga madamu Sadoli ni bwasinga mu kintu kino Sadoli kumbe Katonda tali apani ate nga n'abasisi ba pani baagana okukyusa shape ya pani ever worldwide baseeka pani style ya round kale Katonda yakoba bintu bya round yagalamu bintu biri mu design endala kati munnange obuzibu bwavudde luddawa Anita Among olwamutaddeko sanction zibweka pa ne basiba sente ze n'ebyobugagga jukira ne sente zimusize zirimu bano babaavu etteeka lisoma nti teri speaker ateekeddwa kubanga atuuza enkiiko za parliament ng'aliko sanctions ebadde nti already abadde alina be yamanyira mu NRM kati osente bazisibye naawuli bamunyonyogera bali bakunyonyogeddeko ng'omutotegere nti agenda kunyonyogera bamunyonyogera kati 25 abampuuga bategedde nti kati abalula esiridde abadde abataddemu okuwayinula essaawa nabandi mujja mu kifo kya sipiika ne bateekawo omuntu omulala ekyo kiri inevitable essaawa yonna kisoboka kati obuzibu buli luddawa wiiki 2 bagamba badde ngoberera Mpuuga batuuza enkiiko zaabwe bazituuza ku papapo ye batera ozituuza wiiki 2 bali balina okulonkinga ekibiina kyabwe naye ekizibu kiri luddawa bagenza okutunuulira Anita Among ng'ekimugoba kyambadde gisituli ng'obubiina buli bwe butambula butekera bwe buti ate kimulabira kirina ne binoculars kimulaba ngagamba kati eri kirabika wafudde tudda luddawa kati Mpuuga ng'asooka ayita meeting eyasooka n'ayita bano bonna balebo MPs 25 ku papapu mu kulonching boogere butyo bagenda okulonkinga ekibiina kino bw'abayita obwa Secretary General yali yabuwa oba yenna Mugoreti omukyala aveyo Masaka kakyala akampi akatakketa kaka akoogera ennyo kukikana mugga ekali kafunye wa Secretary General kati bwatuuka mu meeting ng'alinda ba MP 25 nga baali balabiseeko wajja waaba 5 nga ne Secretary General Namugga essimu yagigyeko terabikako nga bagamba nga basajja essimu bazigyeko bonna ng'asooka tukoze tutya ng'olubalutta nga baddamu bayita meeting endala era wazzeewo aba 4 nga logera badde ayagala okuba Secretary General Bernard Abukenyo noweeruweeru naye amasimu yagajjeko teyazzemu kulabikako nga basigadde mu Mpuuga de Mapuuga Segona Wanga Kivumbi Abedi Wanika n'abalanga 2 be balabiseeko 25 buli omu kati kyovulaba waliwo okulera okukomba essowaani abadde wakyagulanye ssebo baali batububisa biki naye naffe ne tumanyi kati tukomyewo biki kubanga oli abadde director wa movie yaabwe Anita Among
emmotoka yalinnya y'amagye ng'ate yadiweya nga n'ekukuteriko ntabule bali ekimotoka ekyakuba balinnya ekimotoka ekyenkokoto nga atabule kati ekibiina kimulemye okukola ki okulonkinga abuli mwada batano babuze jukira Museveni yamugamba by all means twagala nga abantu bonna bavuddeyo kati batandise omwoddukako kati already project ya data day okusula Nuupu nga bwe batadde oli bloga waabwe mwajukubye neeyiika kati Demapuga agamba wagwana kyekiddako takimanyi zembiro zemulaba nabakomawo zembiro zemulaba nabakomawo nenjagala kubuuza president bane ekyabatwala nga bagenda ewampuuga ne bwe bayogera byaggwawo omubbi asigala mubbi ffe tukooye obuvuyo ne bagambako bagenda okulwanyisa ekibiina ne bagambako nti bagenda kuba offices wa countrywide nga bazirumba nga kibagamba nengamba ne president wulira Mbagambye abakekiri ebusiya mbagambye baboole ebintu ababadde bagobera video bagandi bagenda kulumba office countrywide bandikoze kolako effujjo kati eno simple analysis yange ne logic yange Mr. President n'abakulembeze mwena bali mu national platform ne bannayuganda mwena nzikiriza mu Katonda gwe simanyi oba mukazi oba musajja nenzikiriza mu Katonda kubanga byenda byene byempuseemu n'abanzadde ne buli kimu Katonda gyali era w'amaanyi ne mu kubeerawo kwa Katonda waliwo ataalwana ne Katonda ku bitonde bye bwe tuyita sitaani njala bategeeza ne Mr. President sitaani talokoka singa sitaani yalaloka singa tewali azimba mizikiti singa tewali azimba makereziya singa tewali azimba church Mr. President sitaani takola ki sitaani talokoka singa sitaani yalaloka singa abasosodoti bapasita bamasheeki bamuwalimu singa tebalina mirimu n'okuba nti sitaani talokoka yensonga lwaki tusigala tumulwanyisa n'ogenda mu mizikiti mu makyaki okusaba bw'owulira ebigambo byange bino bikulaza luddawa akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenye sitaani talokoka eyavaawo ng'ogamba nti Nuupu kibiina ky'abasiyazi tekirina structure tekirina ssente kikolera Museveni kati ate bw'aba akomawo byayogera byavaawo oba nedda eyo simple analysis yange logical okutegeeza omukulembeze n'ekibiina kya national faamu twakuwa ku ovuyo kyovula ndi Museveni ye buli muntu yakyamanga ng'akuttirawo tayagala kumanya ebayigoni ze bayigoni kiba kigenzi omubbi asigala mubbi takyuka Mr. President
nkugambye sitaani takola kitalo kubanga sitaani singa alokoka emizikiti giba gigenda kufuuka mu kirala oba amakanisa amakerezi n'abasabisa oba basomesa n'abatubulira mu makanisa bali obyemu bate bakyalina mulimu naye kibabeesa n'emino kubanga sitaani abeerawo olubeerera kuzoganya bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateekawo okuba nti sitaani abeerawo olubeerera takyuka. Mr. President kiri gy'oli okusalawo ne mu by'obufuzi nga bwe mbimanyi buli muntu alwana nnyo okwagala okubeera mu kifo ky'omuntu amuli waggulu mu ngeri yonna esoboka. Nkiddamu munnabyabufuzi yenna alwana nnyo okulaba ng'abeera mu kifo ky'oyo amuli waggulu oba atuuseewo atya yalina okubeerawo. Mr. President okimanyi kasajja katono okanyomera mitala wa mugga. Abasajja bano baakunyooma ate okunyooma kwabwe tekuggwangawo. Bye babadde boogera tebigenda kukyuka bisigala bye bimu. Ffe tukwagala nnyo n'okusinga okubeera mu by'obufuzi ebyo kubanga ogudde abantu amaaso owadde abantu kye tuyita kaleji okuvayo okwogera ensonga nga n'abasuubuzi kennyini baasaze baviire mu 7 nga bategedde amaanyi ge balina. Mr. President nyera kugamba ekigambo kimu. Abaana bangi abasomye abalina omukwano eri eggwanga lyabwe nga tebanoonya bugagga. Kankuzeyo kemabega bassekamu abaatandika omutimbagano guno ku lw'ebyobufuzi okulembeze twali bangi abantu batukanokkana nti obudde bususse buli omu asookawo emu n'eddakiika alyoka ajje ku live gwe vaako olyadde kule bali luddawo essaawa zino bonna abasinga kwaliko n'aboogerera Olujapaani Olufalansa Olukinga boogera where they are nowhere to be seen tebalina mutima gw'oggwanga nagwe struggle. Twandiretandika okwidentifyinga abaana abalina obusobozi. Teri mmeza ya wabyabufuzi nti ono baamutondera kubeera mu kifo kino temunabyabufuzi forever. No! Abaana gye bali abalina omutima gw'eggwanga ng'ensonga agenda jjogerako nga bweri nga tagenda kukyuka. Sitaani okukema kimukakatako. Gwe bakemye yasigaza okukkiriza nti bankemye oba nedda. Mukulembeze nkusaba otandika okunoonya emiti egiggumiza ekibira. Bw'osanga ng'omuti ogwa settala nga gulimu omuwulenge tegusobola kukoomesa mmere n'eboobera mu by'obufuzi. Munnabyabufuzi asigala munnabyabufuzi takyuka naddala nga obyobufuzi mulimu gwe so si kukyosa ggwanga. Nkidda mu kulembeza statement ye naddala nga munnabyabufuzi ebyobufuzi gwe mulimu gwe ng'ekigendulwa kye si kyakukyusa ggwanga. Bakadde bannange betuludda ba ku internet nga bakola ebyobufuzi abakomenti nga basharing abakola live babaddeko kuno bamanyi twali tufudde mu campaign eziwedde abantu bateekamu ssente zaabwe abantu bakola buli kimu baafiirwa ebintu byabwe ne batuuka n'okuwa pressure lwa struggle ne bali disappointed n'abantu bano. Nze singa mumanyi obulimu bw'ennaku basajja abo kubadde wano ndabamayire nga Noah bwe tuba tuli mu revolution bayinza okuba bakyusi bagana okukyuka. Njagala nkuzanyira akavidiyo ka omumyuka w'omwogezi ngenda kazanya kenda oli obulumi bwayiswa bwe yabaddemu bwe bulumi bwempitamu nga njogera ku basajja bano bwemba nakasevinze mukama ntansembe nga nakasevinze. Kaka wulira obulumi wayiswa bayitamu eri abasajja bano. Twakola ebintu bingi abasajja b'okutuukira we bali. Mwakola ebintu bingi abasajja b'okutuuka we bali. Niyo okutandika okulya mu struggle gwe n'okulya mu struggle abaana abantu abali mu makomera n'abawambibwa kinnuma. Wulira wayiswa bayadde ayogera. Omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga. Kankaddemu wano. Omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga.
omuntu yenna atakyawanga mpuuga si bino byakitala nti oba yali asasuddwa kutemula Kyagulanyi si nti oba yali asasuddwa kukola ki naye omuntu atakyawa mpuuga ng'oli munnayuganda ng'oli musuubuzi oli mwana wa ssomero oli muzadde oli munnaasi obonaabona ife ekisimanyi biki nga tokyawanga mpuuga olina okuba nekikyamu lwaki waiso tolazi namusonyiwa ku byakato naye mpuuga buli bwoyongera okumanya byakoze ensi eno mu palamenti awo naye bwe bakuyungula nebaginegemu ebwembwenano ku mutima n'omuntu atamanyi mayiga ng'oli mu diaspora oli Kampala lw'olimanya mayiga ojja kgenda ogula ejjambi ewa Ssekalala oba akyazitunda ojja kugoba mayiga nga teweetaga kumanya oba asula ludda wa kino kitubagamba nzize mbibagamba fe amanyi abasajja bano tulina obulumi mulya bwayisa bwayogera bwenjogera ku mayiga abatamanyi mayiga kwolimanya mayiga ojja kunyiiga nze nja kuba nkyali butuluki ndi bizubye ng'onoonya ejjambi okunoonya mayiga omutemeteme omuttaaveewo abaana b'abantu bali mu diaspora bali Saudi Arabia basula bwe bali mu makomera lw'abasajja bano abaana b'abantu bali mu makomera baasiibwa lwa byabufuzi lw'abasajja bano bazimbye zaakedi bazimbye naye n'ekitone nnyo ky'okukiikirira abantu okulaga twagala change tebasobola kikola ne batasobola dde okuva okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ane basasula abantu bavume ffe abaayiwa ow'omubiri bavuma Kyagulanyi kuva ku maane paka ku njagala ombuulireyo Mpuuga lwe yali ayimiridde n'agamba nti ekimala kimala buli muntu yenna addamu okumanyira Kyagulanyi ku baseless information oba malisi ngenda kuvunaana mwe mukwata essimu zammwe ne muwolereza Kyagulanyi gwani banzaani mamukwata essimu ne mulwanya entalo za Kyagulanyi nga basajja bo kuliko balooya balina law chambers nga asobola okukola fayiro naggula ku mwana amanjira Kyagulanyi muwandika omukola kuwadde information enkyamu they are the same people ate abasasula babuloga ba NRM ba propagandalist okulumba Robert Kyagulanyi olwobusonga bukuluma n'ogamba Mukama Katonda wa ensonga lwaki nabagamba nali mbaga sigenda kudda mu kalulu kano effort gye mwateeka mu kalulu akawedde ng'abantu bali kushuwa ddiri bakooye okubeera mu nsi engwira baagala kuddaka abaawanga mu myaka gy'enkaaga abaawanga mu myaka gy'ensanvu abaawanga mu myaka gy'ekinaana abaawanga mu myaka gy'ekyenda ne mu 2000 nga balina essubi bagenda kuddaka buli kimu ng'ama kiwedde nga ne Museveni akkiriza kiwedde embaata zino ne zitundayo tagenda kuswalinga abo biliyoni 6 nga buli meeting abaana gye batuuza okukola demonstration gye bawaayo ng'abaana babasiba n'abamu babatta mmwe baboyi mmwe video ke komewa video komewa kuba ni novo lumi novo chai kubasajja
omuntu n'atuuka okufiira mu diaspora mu luumu n'afa n'avunda nga tebatingi munnayuganda kubanga atya okudda ewaka twamaze emyaka 5 mu Amerika ayagala kuddaka abalina okukola omulimu ogwo bali mu kuzannyira mu kulya ssente fere tumanyi batugenda nakuddaka kama bakume